Lubalusewa TV Mazima Kumazima. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bomb Road, we have one in Matuga Chirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow and they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Chirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Lubalusewa TV Mazima Kumazima. Balungi atandise amanya nze Wadimba Patrick, abamu bamanyi nnyo nga Taata Pamela. Ndi mutuuze w'Ekigogwa, ndi mutuuze wano Ekigogwa, naye nga ndi Luweero Ziranduulu. Ndi musanyufu olw'okuba nti Katonda yampadde ezzadde ly'abaana 4. Okuva edda nsaba Katonda ampa abaana, nga mugamba bakiise nga ampa abalongo ndisanyuka, naye Katonda azze mu ssaala zange ampadde n'amaanyi mangi. Atwadde abaana 4 balamu bulungi, bonna balenzi. Abasawo twebaza abasawo, batukoze bulungi okuva lwe twatuuka mu mikono gy'abasawo ku myezi 2. Twafuna okusoomoozebwa nga tetunnamanya nti baalimu abaana 2, ng'omukyala awuli olubuto luzitowa nnyo, naye ne tusalawo n'agenda okutandika antinento. Mu kutandika antinento yagenda mu sikaani ne bamugamba nti abaana mulimu 4. Omukyala yatya nnyo nga yeebuuza bw'anaayita mu mbeera y'okusitula abaana 4.
ye banaye omusajja anaabeerawo betusinga okulaba babeera badduse naye bwe yakimbuulira nakyaniriza n'essanyu lingi era okuyita mu mbeera eyo okuva ku myezi 2 tuzze nga tugoberera amateeka g'abasawo abasawo batulambise bulungi badokita mu ddwaliro ly'e Kawempe mulago w'e Kawempe batukoledde omulimu ogutalojjeka olw'ensonga batulabiridde batuwadde eddagala batulambudde ne tusobola okutuuka ku buwanguzi buno bw'abaana abana omulundi gumu. Ndi musanyufu bya nsusso kuba sikyabuli badokita batusiibudde nga bakakasa nti abaana bali bulungi era senga tebabadde bulungi babadde tebayinza kutusiibula naye batukkiriza tuveeyo. Mukyala wange okuva bulijjo okuva edda mwagala mukyala mukozi angaseeko nnyo mpulira ndi ku mutima naye ate kino kintanudde ngenda mukuba empeta n'ebinda bimwetokote mu bwangu ddala. Taata yenna bw'obanga ofunye kubanze nguyita mukisa bw'obanga ofunye omukisa guno beera n'omukyala oyo gw'oba osookera ddala okubeera amuzaamu amaanyi kubanga bw'omulekulira ate naye anafu aba ayingidde mu kutawaana okuyitiridde naye nze nyimiridde naye okuva ku lunaku olwasooka okutuuka bwe tumaliriza. Tufunye mukisa kujjako nabo naye nga bannaye wali abasawo abalungi. Abasawo batukoze obulungi obutayogerekeka okuva lwe twabasinkana ku myezi 2 ekisooka batukansolinga ne batuzaamu amaanyi nze kennyini n'omukyala eri abantu abalungi mu kansolinga nga newankubadde kyogenda oyitamu takiyitangamu naye n'abaako ebigambo ebirungi n'akuzaamu amaanyi n'okiyingira ko mu ngalo buli musawo ali gyali. Buli musawo akola omulimu gukole n'omutima gwo gwonna. Twasinkana abasawo e Mengo abasooka otuwa amawulire nti tulina abaana bana. Omusawo yakyamuukirira naye nga leka yali mutuufu kyeyali alabye yali takirabangako agenda okukebera mu sikaani nga abaana bali bana n'akuba enduulu n'agamba abasawo banne mujje ono alina bana. Omulwadde n'atya n'agwawo ekigwo naye okuyitamu ebyo basinkana abasawo abalala ne batubudaabuda ne batugumya nange nenziramu amaanyi ng'ate nze nnyina okugumya munnange osooka okumulaga nti ngenda kubeerawo okuva ku olwo nnyo paka mu kumaliriza era bye bino bye mulaba. Katonda ankoledde ebintu bingi azzeemu essaala zange. Waliwo mikwano gyange gye nanyumizaako nti nze gye nakulira gye nazaalibwa tewaali wadde ekidduka ekyomupiira kati nali siina maanyi wadde akatini agayinza osaba nti njagala ngule emmotoka. Kati bwe nagula eggaali Katonda namusabanga kimu senga nsuumuzaamu nenvuga ku piki. Katonda eggaali bwe nagifuna nanzija ku ggaali epiki nenjifuna. Okumanya Katonda akola binene. Yanzija ku piki emyaka 15 nga nvuga mmotoka. Mukama nsaba onsaasire mpeze ekika nsaasira mpeze abaana amazima gennyini. Nalinga sisuubira nti nsobola omusaba abaana naye kyentidde Katonda okwasaba balongo asazeewo ampe bana lumu. Katonda atukoze bulungi abaana abatuwadde tubaniriza siinaamu kantu konna keraliikiridde n'akatono kuba Katonda ali nange. Omubuulizi Robina Musisi St. Stephen Kigogwa Church of Uganda mu busumba bw'Ekkungu mu bwasabadikoni bw'e Gayaza mu bulabirizi bw'e Namirembe. Njagala okwebaza Katonda olw'okubanga tufunye ekirabo ekitafunika buli omu. Ate ne neebaza eri omwami kubanga Patrick abaddewo nnyo eri omukyala ng'amulabirira ng'afaayo.
n'amubeererawo mu mbeera zonna. Ate ne neebaza n'omukyala okuba n'aguma okulaba ng'asobola okuba ng'amalako emyezi 9. Sirema na kwebaza abasawo kubanga babaddewo. Kiki tulina okuyiga mu kyo nti abaami tufeeyo nnyo ku bakyala baffe nga tubalabirira oba bali lubuto oba tebali nga tufaayo nnyo nga tubalabirira. Ate naye eri abakyala twagale abaami baffe tubaseemu ekitiibwa bawaayo omuwendo okutulabirira awo abawasobye ne tugamba nti munnange nsonyiwa nga tugenda mu maaso. Twebaza Katonda olw'abaana abana ng'ate balamu. Ekyo tukyebaliza Katonda. Tuzze mu kiseera kino okutwala abaana bo mu maaso ga Katonda nga tubawaayo era mu kuwaayo kwabwe nga tusinziira mu lubereberye essula ya 25 n'okutandika ku lunyiriri olwa 20 nga tulaba abantu abo Yakobo bwe baali munda ne baali munda Katonda naga ndibafuula eggwanga. Tuzoona okulaba ng'abaana bano bafuuka eggwanga eddala. Twebaza abateeseteese, twebaza eri buli omu abwaddeyo kyawadde, twebaza olw'obujjanjabi n'okusinga byonna kye tuyigira ku Patrick nti ebiseera ebisinga bwe tuzaala abaana tetujja mu maaso ga Katonda kwebaza, tulindabira naye twebaza Katonda oluvudde mu ddwaliro yaga abaana kambateeke mu maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebaze. Erinnya Robina Musi, omubuulizi St. Stephen Kigogwa, Church of Uganda. Neebaza Katonda okubanga nsobozesa okubanga nzaala abaana bano. Tebibadde byangu naye nabiyiseemu ku lw'ekisa kya Katonda. N'omwami okumbeererawo mu mbeera yonna, kubeererawo bakyala baabwe kyekisinga obukulu. Rosemary Kiku, nze neebaza Katonda olwa Mama Sam ne Tata Sam kubanga balabika tebibadde byangu olw'okuzaala abaana abo abana. Era ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama kubanga tewali kirala kye tuyinza muwa, era tugenda kubeera nga tumutendereza. Ate n'abaami abalala bannaye balabire ku Tata Sam abaddewo, bannange abaddewo paka lasti. Era ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Katonda. Nze nandibaagadde naye nze ekyamazima saazaala kubanga n'ababiri bannema. Era kyova olaba oyo kati namuwadde erinnya Jeno. Gabadde masanyu meerere kubanga bino si bya bulijjo. Munywanyi yankubira essimu kuba badde ekimanyi nti omukyala ali mu ddwaliro, naye yankubira essimu n'aŋŋamba nti wategedde omukyala azadde naye azadde abaana 4. Saasooka kikkiriza kuba nze bukyaŋŋambaawo badde mpulira biwulire ku leediyo, naye bwe kyatuuse matuge nga te munywanyi wange yakituuseeko natya nnyo ne ŋŋamba tekisoboka. Naŋŋamba geŋŋamba ge mazima, era nakwata emmotoka n'envuga nengenda mu ddwaliro e Mulago w'e Kawempe. Ngira okutuuka nga kituufu abaana bali 4. Nawulira essanyu lingi nnyo ne mugamba kino si kya bulijjo kuba abasinga ababeera mu ddwaliro muno badduka n'okudduka balaba nga balinga abafunye ekizibu. Ne mugamba kati enjawulo tugenda okukolawo ffe abaana bajjire mu ssanyu tubakulira ekivvulu. Era bye bivvulu no byolabye abantu ate kisanyusiza na nnyo mu kubona gye tuyita okuva e Kawempe wonna Matugga Kawanda nga buli omu alaba ng'ekyafaayo. Abaana baliwa ngera bayika ku mmotoka abantu nga bangi. Kinali nsuubira era kyendabye nti nze nali manyize nzekka nze kipya mu maaso gange, naye n'abantu abalala kyeka kibazze nga maaso gaabwe kobera beekanga nga bagamba tikisoboka. Tutuuse Ekigogwa nga abantu bangi nnyo nnyonyera. Essanyu lingi nnyo lyempulira olunaku olwaleero nga muganda wange ono asumulukuse. Olugendo lubadde luwanvu okuviira ddala ku ntandikwa, naye twebaza Mukama teerabira bantu be ng'omwesiga abeerawo obudde bwonna. Ate twebaza n'omwami Uncle Patrick otubeererawo, tabadde mwangu. Ekyali ekizibu era kitulaga nti muswetwe abaddewo okuva ku day 1 paka kati. Tumwebaza obulumi bwonna kyemmanyi mukwano gwange bwayiseemu. Essaawa eno tokyabuwulira olw'essanyu engeri gye bamwanirizaamu. Banneewe bali nnyo Uncle Patrick, webalire ddala. Tusabira abaana baffe abo Omukama abakuume, abawe obulamu obulungi. Tulabamu abakulembeze ba MP ba President, abasawo b'enkya
omukama buli muntu amuwa omukisa abalaba abateekere ddala wala bagende okuzuukuka okola ebyabwe nga bayitawo dda Bajenga bali fiti kulage nti bana amazina gaddawa mu maaso okubeeta omusereza okula baana mugosa mabega
sise minene sise minene wakubiri abati katukolebeki oyogera mabega kumasa eno okolankola oyogera kokutera maaso sawuli ebenge buli kikabulungi muvamu mudde saidi eno nodda ku mirimu gy'abaana akati mudde saidi nsaba abaana mulekesi abaana babeera bafuna kadde basobole okuba nga balengera mukole omulimu abaana mbosipesi tudde emabega eri bakikubanga musigaye mundu yenyeenya nze mbamanyi bakubi kakati mwabali bamumaaso mweyongere uganda police tukole fenna. Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4. Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4. Tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe, so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinzira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala. Tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudda Ssemuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27. Eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo, so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro, gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga: Note 7 Note 56 19 87 oba Note 75 Note 16 38. Ate ng'osobola otusanga Matuga. Ate gwe yandeetaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.